Akakiiko k'ebyekikugu mu kitongole kya KCCA kabadde katisitisi okusisinkana abantu ab'enjawulo naddala abagoba aba boda boda mu magombolola g'ekibuga okukubaganya ebirowoozo ku bbago KCCA ery'effumba erigenderera okulungamya omulimu gwabwe. Wabula olwaleero Loodi Meeya wa Kampala Ensonga Erias Lukwago ayimiriza enteekateeka zonna ezeekuusa ku nsonga eno. Administration of Boda Bodas in Kampala. I'm aware the committee was handling the same. They had scheduled a meeting on Tuesday this week in Nakawa, but the RCC intervened and said, no, it shouldn't go ahead. Lukwago ategeezezza nti ye ajja kusisinkana abagoba ba boda boda bano Sabiti Egya. So we shall work out modalities to start with consultations with the leadership of various factions, because they are factionalized. There are a number of factions, over 50. Mu lutuula luno Loodi Meeya wa Kampala ategeezezza nga bw'awaliriziddwa okuyingira mu nsonga zino nga mu Sabiti Egya wakusisinkana abakulembeze b'abagoba aba boda boda okusobola okumulungula ensonga zino. So we shall work out those modalities so that we have that meeting here. For now, hold the entire process. Kino abagoba aba boda boda bakyaniriza. Abamu kitutadde akamwenyumwenyu ku matama awamu n'okusanyuka oluvannyuma lwa sitwago gye twataddewo okulaba nti essaawa eno omukulembeze Loodi Meeya ategedde nti abakulembeze ba boda boda gye bali, kubanga era ffe kyatwewuunyisa nnyo okubeera nga batudde mu kanso ne bakansala abamu betukeera ku makya ne tulonda ne tusindikayo ne bateeseza omulimu gwaffe nga tebatwebuuzizzaako. Kutusisinkana mwami Erias Lukwago Meeya waffe tubeera basanyufu naffe okumuwa endowooza yaffe. Wabula yadde nga bano baaniriza ensisinkano zino bagamba nti balina essuubi ttono mu zo. Lwaki bavaayo ku ssaawa eno nti ate tuyite aba boda boda ng'olwedde bo bamaze okuteekateeka ebiteeka byabwe ne babiteekaawo? Nze ngamba ensisinkano temuli mulamwa. Kansala Mugisha Okwera ng'atuula ku kakiiko akawomya omutwe mu kubaga ebbago lino agamba nti abagoba aba boda boda yessaawa baweeyo ebirowoozo byabwe eri akakiiko ku lw'obulungi bw'omulimu gwabwe. Nga bakansala tulina buzibu ne boda boda industry kyobala tubaagala nnyo, kyobala twagala tusooke tubeebuuzeeko nga tena bakusobola tteeka osooka niweebuuza oyo ku kikwatako. Tulina buzibu bwonna balala bwe banaagamba nti etteeka tulyagala tugendagana ekyo, bwe banaagamba nti tuwonga tusalemu kye tusalamu. Tulina buzibu tubanaagamba nti bongezamu ng'ebyabwe akuba kati bo mwenda sobagiruddemu batusinga ffe nga bakansala. Tulina buzibu nabo. Ensonga esinga okutakuza abagoba aba boda boda omutwe gwe musolo KCCA gwe yagala okubabinika mu tteeka lino. Bano bagamba balina emisolo mingi gye basasula mu kaseera kano omuli ogwa third party gwe bagamba nti tegubayambye. Mwaka ku mwaka piki ze tuvuga ziriko insurance. Naye teriyo yali akedde ku makya n'afuna accident. Insurance nevayo n'emujjanjaba oba n'ekola piki. Nje neewuunya wa boda boda nasasula pamiti emitwalo 4 niwe mmotoka nasasula mitwalo 4. Kino kituluma.